tutambula wamu nze naawe ate mpozi nga kutuusako amawulire obaoliawo aga kunyumira obulungi ennyo. Twali tumalako omwaka guli ne tuyingira ne guno actually balantifu va November paka kati tuli mu nkaayana ez'abategesi b'ebivulu nga beeyawulamu ne bakola ebibiina bya mirundi ebiri, ekimu nga kikulirwa Ketti ne Luba ate ekirala nga kikulirwa Abitex. Wabula Abitex n'abasinga amagezi n'agenda President Museveni nga abatutte nabo ne baweza numbers n'abagamba kakati nno ffe twagala ssente agaba President Museveni, tuli bategesi ba ivulu, tuli ba investor, tuwe ssente. President Museveni n'abawa bilioni 10 mu kuziba wano n'agamba ne bali ne bagamba byagamba bazimuwe basako ba Ramadhani Gobi n'abalala ne basooka ne balilizingako 3. Kitegeeza buli sako negendako bilioni mu kitundu ne wasigalayo 7 oba 3. Kigambibwa mbu Abitex sente n'azirya eza sako y'oludde eno. Kati abamu ne bamwekutulako Batone Sempijja Banobati ne bamwekutulako ne baagala okukola ekyabwe ndowooza ne kikyaganye. Kati bagamba tusooke tulwanyise Abitex ono azze ssente. Abitex n'addayo President Museveni n'amugamba olaba tulina mu kwerumaaluma ndi ssente ze baatuwa baatuwaako ntono zaggwawo dda. Olaba nga bw'oteeka ekifi ky'ennyama mu kalaayi olukiteekamu nga kisaala nga kiggwerera ne ssente ze batuwa bwezito bwe ziri. Kati nno bano bagezezzaako okuwaaba emisango egy'enjawulo n'okukaana bati nga Abitex nze ndabanga abali ahead. Kaakati olunaku olwajjo bampeereza ekiwandiiko wano Robert Events eyita generational promoter yampeereza ekiwandiiko nga poliisi ne anti-corruption unit, State House anti-corruption unit bayise Abitex ne banne omuli Katongole, Mayanja, Kaweesa n'abalala nga babayise beewozeeko butya bwe basaasaanya ssente ezo ezasooka okubaweebwa zabaweebwa nga grant zabaweebwa President Yoweri Kaguta Museveni. Naye olunaku nja kubeera nga mbabuulira bwe bigenze, ebya Abitex ne banne. Bati mu kulaba okwange ensonga Abitex enkwasa yali kwasaganyaamu, I still insist abaliko mu maaso ne babeera nga bamukutte ne babeera nga bakoze batya Abitex abaliko mu maaso. Either mukkiriza mukole naye mufune ku ssente, oba si kyekyo musigala mulwana ne mutafuna ssente ne balance asigaddeyo naye n'amugjayo era ne mutamufunako. Nga bw'abalambika nti bwe munaagenda nga mukyanwana temugenda kufuna wadde ekinusu. Ebyo bigambo bya Abe Musinguzi bw'agamba abantu bye bisinga nno baluma. Lwaki atugamba tetugenda kufuna wadde ekinusu? Nga lwaki tetufuna wadde ekinusu? Lwaki tetufuna wadde ekinusu nga lwaki ogaana otuwa ekinusu? Tekisoboka. Basi ya Link egudde empoza ate ku luguudo lw'Emityana etomedde balance etomedde taxi, but abantu abadde mu basi bawonyewo bonna. Abadde mu taxi kigambibwa abasinga bafudde. Kitegeeza ki? Nti bannaye muvuge empola. Tuli mu season ya kuzza abaana ku masomero, entambula nayo yazzeemu okulinnya, jaamu mungi. Abamu bazeeyo ku Sunday, abalala batandise bazeeyo leero, but official date ya tomorrow Tuesday. Kaakano abantu nkigambe ntya, abantu okubeera nga mudduka basi amakoona temugalaba kibi. Tujja kusaba UNRA etuyambe ezzeeko obubonero ku nguudo. Waliwo oluguudo lw'otuukamu nga layini eno yavaamu, yet layini eno ekola kinene nnyo okugaidinga omuntu avuga
nti wano yisa wano toyisa n'obupande era obulaga nti maaso waliyo ekkoona mu maaso waliyo hambu ebyo ebintu ebyo mubere nga mubituyambako then mwavuzi ba zimotoka mutuyambe ezo baasi twabagamba zeetaaga ba driver babiri omu abeera awumuddemu wali eri omulala ng'avuga oba ntegeera omu aba awumuddemu wali eri omulala ng'avuga oli bw'akoowa ng'awa munne okwewala okukola obubenje linki zibadde zirudde okugwa kati zandibanga zitandise omwaka mu mbeera eyo bwetyo yakugwa yakusaanyawo abantu bajja tuuka esira boogere nti oli awo abantu bano basaddaaka omanye ekintu kyo kampuni buli wetaggwamu kufiisa abantu kukola kutya ekiseera kituuka ne batandika okukulumbikako n'okuteekako oba oli awo ebiboozibozi so tukugamba tukyali ku Kwemala Radio Diaspora Hit Online Station program Music Box embeera erietya obulamu obusanzwe otya tubaayeyo mpozi nga ate tukukwasaganya mpola mpola amawulire tujaga kuwa mbungi mu bujjuvu bwago era mpozi mu mbeera yonna. We are going to support Honorable Anita Among to serve her final term as Speaker of Parliament. Deputy Thomas Tayibwa bwagamba ati nno wano wazzeewo okubagana empawa ebitambula biraga nti Seeke yasalawo Amongo bamwongedde ekisanja ekirala ne Tayibwa kati kitegeeza ki nti Tayibwa ni wankubadde Deputy Speaker singa Amongo avaako yaba asobola okuddako nga Speaker okusinziira ku lukiiko lwabwe waliwo ebitambula nti Mao naye bamulese yesimbewo kuba Speaker. Among akugamba nti kiri abadde amalako kisanja kya Jacob Oulanya omugenzi kati ate mmwe Tayibwa yagamba bagenda mu supportinga ne bamuwagire ne sekuwagira we bagenda muwagira ne sekuwagira asavinge ekisanja kye ekisembayo wano tewaliwo okubagana empawa eyo ensonga erina okutunulwamu ennyo lwaki nti unless nga Tayibwa byayogeddwa mu lukiiko luli olusalawo ani anaabeera Speaker ani alina okwesimbawo but si teweewuunya nga either ofunye Speaker omupya oba nga basigaddewo obunfuna tewuunya ng'ofunye Speaker omupya oba nga basigaddewo ne babeera mpozi nga be balwaninga ebisanja ebiddako naye oyo omukyala akugambye akyalinayo ekisanja kye akyalinayo ekisanja kye kakati mwabadde bagamba musibayo kimulanisa omujjonkera mujja kiwulira. The bigger question still remains, who is their boss? This group has been operating in Kampala for a long period. Waliwo deputy at CC yagambye nti waliwo abavubuka abayambala ebyambalo bya jati abalala ne bayambala ebyabanje ne bakola batya ne bakwata empingu batambula city abasiti n'ababuuni batambula ne KCCA naye tebakolera mu mateeka. Abagamba ebyo ate mubaka wa pulezidenti Makindi yagamba ebyo kati oli nakubuuza bakolera ani kuba deputy RDC oba RCC be bakwasaganya ne security on behalf of the president. Kakati wano bakulaze nti nedda abo bonna bola batambula ne KCCA ate bafu tebali mu mateeka. Now who is fooling you? Abantu abo bakubya abantu bangi nnyo, abantu abo badamaginze ebintu by'abantu bakoze bitu kimu bakikoze kati ate abona akulaga nti they are operating mu bumenyi bw'amateeka. Ani abaduumira? Nabakolako story ya last week
Muboli awo abasajja abakyoli oba Northern bwe bavaayo ne basoma ekiwandiiko ne bagamba bannange, we need our daughter. Which daughter? Zedriga. Bakalicho leader abamu North bava ne bagamba we need our daughter. That is Zedriga. Oluvanyuma lw'okubanja nti babanjiza we bati katambi kafulumye katambudde bonna bali bakwata okoye Zedriga, John Mary Sebuufu n'abalala ne Vice President Oweri West omukyalo oyo Jole babasimba mu kooti. Babasimba mu kooti ne basomerwa emisango egy'enjawulo. Ne baleetebwa mu kooti ne basomerwa emisango egy'enjawulo. John Sebuufu ne Zedriga batwalibwa mu Yenakawa, omukyalo oli bamutwala eyo Embalala. Bangi bagenda bateeka mu bitundu ebyenjawulo. Ne bagamba nti wayi abakyoli bawulugumye. Mutegedde. Tayebwe ennaku zino ng'ayogera obugambo. Agambye Speaker Anita Among and I are on the same ticket. This is the first time we have a speaker and deputy speaker who are not engaged in fights. We do not give President Museveni headache like previous speakers did. At times, he would even take painkillers because of differences between speaker and deputy speaker. I would go to State House and find the speaker in one waiting room and deputy speaker in another. Bw'atayogere bugambo buwoomerera. Alabira ddala ng'akafo kandi muyita mu ngalo. Alina kuwaanawaana mukama we ono bamutya mafia. Bagamba Anita Among mafia. Era abategeddeko bwa mafia sobwe mwe muli abaana ba NUP bwe bazizikamu abeerimbika nti bannakibiina kya NUP ne babawa ne kaadi zaabwe okwesimbawo mu bifo ebyenjawulo eyo n'amala n'ababayinga off. Kati waliwo basatu be bagamba babadde mu State House Nsibambi bayogerako. Obuuli awo era ono ye yabasuubudde kubanga mulungi mu kusuubula. Mulungi mu kusuubula bannabyabufuzi abali ku opposition mulungi nnyo. Ogira bwoti nti gondi yakyuka mawu yagenda. Ate eno gavumenti mbagambye kino ekisanja ogenda kulaba aba opposition bangi nnyo mbadde mwesiga nga bawadde agafa mu gavumenti ku bwa minisita oba ebifo ebirala ebyenjawulo nga bw'ozza obiraba. Buli bibadde biri ku stage ntono nnyo, degrees ntono nnyo. Kati ku kisanja kino degrees zigenda kulinnya. Lwaki? President Museveni alina okukakasa nti opposition yagirina kati yagicontrollinga.